Annet Nalubowa Sebawuuna, muganda w'omukungu Rolandi Sebuufu, Ssenkulu wa Buganda Investments and Commercial Undertakings Limited BICAL, ne Professor Authur Sserwanga, ono nga yaliko Ssenkulu wa Muteesa the First Royal University, era ng'abadde amaze ebbanga lya myaka 14 ng'atawaanyizibwa ekirwadde kya kkookolo era kye kyamujja mu budde. Bano bonna baana b'omutaka Stephen Musikatabula. Obwakabaka bwa Buganda bukiikiriddwa omumyuka asooka owa Katikkiro Owek Hajji Prof Twaha Kigongo Kaawaase n'omumyuka owookubiri owa Katikkiro era omuwanika w'obwakabaka bwa Buganda Owek Robert Nsibirwa, era ng'omukolo guno gwetabiddwako baminisita abaawummula abakungu okuva mu bwakabaka bwa Buganda wamu ne bassentebe b'ebitongole mu bwakabaka. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga obubaka bwe obw'okusaasira abutise mu myuka we Owek Hajji Prof Twaha Kigongo Kaawaase. Tusaasidde nnyo omuweereza wa Ssaabasajja Kabaka omukungu Rolandi Sebuufu, ono ye Ssenkulu wa Buganda Investments and Commercial Undertakings Limited BICAL, ekitongole ekikola ku by'obusizi bw'ensimbi mu Bwakabaka olw'okufiira mwannyina. Mu ngeri y'emu tusaasira mwannyina omulala Professor Authur Sserwanga Lubowa yakolerako mu Muteesa the First Royal University nga Ssenkulu. Tusaasidde nnyo abaana b'Omugenzi abantegeezezzaako nti abaana bano bali babiri wamu ne kitaabwe. Sisobodde kubeegattako kubanga nsangiddwa n'obuvunaanyizibwa bwe sisobodde kujjulula, ne nsaba omumyuka asooka owa Katikkiro Twaha Kigongo abatuuseeko obubaka buno. Tusaba Katonda abagumye mu kaseera kano akazibu, era n'omwoyo gwa Annet Nalubowa agulamuse ekisa. Nassaako omukono Charles Peter Mayiga, Katikkiro. Ku lulwe Oweekitiibwa Kaawaase akubirizza abantu okwekebezanga kkookolo buli kadde, kyagambye nti kiva ku bintu eby'enjawulo abantu bye balya kyokka nga bw'okizuulanga obudde bukyali abasawo basobola okuwadaawadako. Abakyalemeddewo beebo abamutonnyira mukange, abafumbisa obuveera, n'afumba ettooke naye ng'alifumbiriza mu kaveera. Abo ndowooza bakyalemeddewo, ndiraba ku TV. Muba mututta kubanga obutwa bwonna obuva mu buveera buli butuggwera mu ffe abali ebintu ebyo. N'olwekyo tukyuseemu. Mu ddwaliro tugendayo nga omaze kulya kakusiiwa, omutwe gukuluma, omusujja gukuluma, naye ne weerabira nti kiba kyabuvunaanyizibwa. Bumala okuyingira kati ffe zino zirevo fule ey'okuna okudda waggulu bamukibi abe basiba batugamba nti buli mwaka buli myezi mwakaaga genda bakukebere, tolinda kufuna buvune bwonna. Wasoosewo okusabira omwoyo gw'omugenzi n'okujjaguza olw'obulamu Katonda bw'amuwadde okukulembeddwamu Reverend Fenekansi Kayizza ng'ayambibwako Ssaabadinkoni w'emukono Venerable Robert Kiwanuka Mulinde. Bagendanga okulaba nga olusaniya we lugira eno ng'ebaayo omugezi atoolamu n'atooleramu ne katooke, naye wagendanga okulaba ng'eribi lifuuwa akataala, we limala okufuuwa akataala bagenda okakoleeza ng'ebaayo akakabuuyi, ennyama yange bagitutte. Ogenda okubuuza ani atutte ennyama, bagenda okukebera mu ssaaniiko nga waliwo ogulenzi ogukulu ogututte ennyama y'akaana kaki, kaakati ogwo gufuula ogusika oliraba. Ab'enganda n'emikwano Omugenzi bamwogeddeko ng'omuntu abadde ayagaliza ate ng'afaayo eri abalala. A very loving person, and she was very supportive of everything I did and everything everyone else did. She liked to support everyone. Ane abadde muwala wange anjagala ennyo, abadde maama w'abazzukulu bange, abadde ssenga w'abazzukulu bange, abadde jjajjange, abadde mwannyina w'abaana baffe, n'ekisinga kyonna abadde nga mugabi ng'ate wa kisa. Kyayagala kikolebwe ng'ajja kikozesa ng'aseka naye ng'ojja kikola. Baba alina kyayagala kikolebwe ng'ojja kikola naye nga bw'amwenya. Annet Nalubowa Sebawuuna afiiridde ku myaka 46 era ng'aziikiddwa ku biggya bya kitaabwe ekira ku kyalo Mulawa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Ddondo. Mark Jackson Kasule, BBC Terefayina, ageesigika.